zaali ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'okusooka omwaka guno nga lwe lunaku olwaddirira okulonda okw'omukulembeze w'eggwanga. Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi n'abomba mu maka ge Magere nga yeetegula ab'ebyokwerinda. Ono yayita ku mikutu emigattabantu ku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwa January n'ategeeza ng'amaka gaabwe bwe gaali gazindiddwa ab'ebyokwerinda kyokka n'asobola okubakuba ekimmooni ne yeemulula. Ebyo nga bigenda maaso bandi bayambibwako ennyonyi ekika kya namukaaga helicopter ng'erina ekitaala kyekibamulisiza byonna bye bakola. Okuva olwo yatandika okuliira ku nsiko n'amaka ge ne gasigala nga gakuumwa butiribiri ab'ebyokwerinda nga tebaganya yadde agendayo. Mu kiro ekyakeesa olw'omukaaga nga 24 omwezi ogw'okusooka omwaka 2026 mukyala wa Kyagulanyi Babi Itungo alumiriza nti ab'ebyokwerinda bano bakozesa ekifuba ne bayingira ennyumba yaabwe ne bamutulugunya nabo mu maka era bino okubitunyumiza twamusanga mu ddwaliro Ensambya. Yabadde mu maaso gange nantuga wano mbulago waati naye nasitula mu bbanga kati ono eyambadde emabega n'asika essaati ya night n'agisika bw'ati. Ekyaddirira bwali butambi bwa Kyagulanyi ku mikutu emigattabantu nga butegeeza nga mukyala we n'ab'omu maka ge abalala bwe baafulumya eggwanga. Okuva olwo ku poliisi n'ab'ebyokwerinda abalala wabula yakakasa eggwanga obanga Kyagulanyi anoonyezebwa oba nedda. Kati olwaleero Kyagulanyi afulumizza akatambi akalala akalaga nti yakakutte akyali mu Uganda kyokka ng'alaga nti we kanaatambulira ajja kuba yafulumye edda eggwanga. Ngeze bweru w'eggwanga okwatagana ne bannaffe ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo okola emirimu egy'enjawulo naye ng'emirimu egyo gyonna gikwatagana na struggle yaffe y'okununula eggwanga lyaffe Uganda. Wabula ono talaze ddi lw'asuubira kudda okwaboobwe. Era nga ku kiseera ekituufu nja kukomawo nate okwongera mu maaso n'emirimu era n'ebitutambuza byonna ebya struggle y'okutaasa Uganda yaffe. Newankubadde poliisi oba ab'ebyokwerinda tebavangayo kukakasa nti abadde yeetaagibwa, akatambi kalaga nti abadde yeekukumye mu bannayuganda ng'anoonyezebwa. Njagala okwebaza mwenna bannayuganda bannange abankuumye ne munkukulira ebbanga lino eriweza kumpi emyezi 2 nga gavumenti ya Museveni amagye ne poliisi bannoonya naye nga tebasobola kundaba. Obubaka obulala bubadde eri bannayuganda bonna. Mulaze nno ekyenjawulo muzeemu ne kimulaga ne mulaga ensi nti bwe mubanga mulina kye mukkiririzaamu naddala ekirowoozo eky'okwenunula muli beeteefuteefu okuwaayo buli omu ekitono kyasobola omwo nga mwotadde n'okuteeka obulamu bwammwe n'obwa famire zammwe mu katyabaga okumekinga sure mukuuma abo abalwanirira ekyo nammwe ekibagasa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Batadde road blocks buli wamu banoonyiza abagenze ne bafukuza ennyumba z'abannange bahonorable n'emikwano gyange bonna benkolagana nabo bastopinze emmotoka ne emmotoka z'abantu ne bazicekinga ne bacekinga ne bodaboda n'abali ku bodaboda ne babajjako n'abasaabaze baabwe ne babajjako ne helmet naye banfunye nedda tebanfunye. Ekyo ki maanyi g'abantu. Avumiridde ekyokugoba abapoliisi abali ku mulimu gw'okumukuuma mu kiseera eky'okuwenja akalulu. Naye nga kikola ki kye bakoze? Kugaana kubeera bambega na kulemererwa kunsibira waka. Eje nadduka nga bannumbye nga 16 January. Kyokka nga bo omulimu gwabwe gwali guwedde nga 15 era ne bamperekera ne bazize waka officially ne baba withdrawing. Naye bakulaga nti babakutte. Omwogezi w'ekibiina ki NUP Joel Ssennyonyi naye agamba kibadde kisaanidde omukulembeze w'ekibiina okwetegulamu. Kaakano wetwogerera amagye kati awo gaafuulawo barracks. Eno abakulembeze mu gavumenti ba minisita abamu bagamba nti tumwinaako obuzibu tetumunoonya naye ewuwe bakyalemeddeyo. Yes newo ne Uganda abadde safe nga bannayuganda bamukuuma kyovudde olaba emyezi 2 miramba gavumenti eremereddwa okumusanga wawaali naye nga kyetaagisa kwataganamu ku n'abakulembeze abalala ku nsonga ez'enjawulo ku nsonga ez'eggwanga lyaffe kubanga Uganda eri part of kye tuyita international community. Ssennyonyi atangazza ku by'obukulembeze bw'ekibiina bwe bunaaba ekiseera pulezidenti waakyo kyanaamala nga taliiwo. Obukulembeze mu kibiina bwe buli newankubadde pulezidenti waffe taliiwo. Dr. Lina Zedriga agenda kubeera acting president naye naffe abakulembeze abalala bwe tuli ku mitendera egy'enjawulo. Abakulira poliisi bwe baalabikako mu kakiiko ka palamenti baategeeza nti ekyabatwala emagere kwali kukuuma maka ga Kyagulanyi. Say we are there to maintain the security of the home
from vandalism because people are not there. We understand that home was vandalized. People came in the night. You saw that clip of the First Lady being brutalized. Where was police? Who came to vandalize during the night, and where was police? That's why we are there. So that Gisusse emyezi ebiri okuva ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'okusooka omwaka guno Kyagulanyi yeemulula ewuwe oluvannyuma lw'okulonda okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 15 mwe yalangirirwa nga yakwata kyakubiri n'ameggebwa pulezidenti aliko kati Yoweri Kaguta Museveni n'obululu ebitundu 71 n'obutundu 65 ku 100 ku bululu ebitundu 24 n'obutundu 72 ku 100. Ono newankubadde azze ng'alaga nti takkiriziganya na byava mu kulonda ebyokuddukira mu kkooti nabyo yabyesamba ng'agamba teyeesigayo. Our power, people power.